Aloza so buli mukazi afaanagana. Kati yava ku Nambwayo ngaloza jafuna asinga Nambwayo nafuna Kisooto. Kati bujja bwe bumuluma. Kubanga baba batula mu nsonga ne biggwa ne bakuwa ennyumba yo. Lwaki oba osigala okyayogera ku muntu oyo? Waliwo yalese ensonga eyo. Nsonga ki? Ensonga eyo yavudde ku Furufiga yali avuma Nambwayo. Kati oli yamukyaziza yalese nga ye ensonga yendowooza ng'ayagala kuba sayidi eri. Alize kankubuulire wewabeerangawo kyo midiya wo yonna nga lutalo lwa midiya n'olaba sayidi Furufiga gy'aliko omanya nga eyo sayidi y'enfu totawaananga kubuuza kirala. Bwe kasoola bawo olutalo lwonna n'olaba Furufiga gwawolereza omanya ye mukyamu ekyo beera ng'okimanyi. Aye n'ekirala kino kigende eri abasajja bwe mubeera abafumbo naddala nga muyinamu omwana omu oba babiri omwana yenna nga muli bafumbo ne mukwata olutalo ne muluyingiza mu mawulire yenna aluyingiza manya omusajja ogenda odduyingiramu kimanyi nti omukazi oleda aba akulimu 2-0. Abakazi balina favor ey'enjawulo naddala nga balina abaana. Kizibu omusajja n'omukazi nga birimu okwawukana okuyingira mu lutalo lwa media n'omusajja n'aluwangula. Olina okuba nga olina ssente nnyingi nnyo ogenda kuba babbuloga bangi omanyi nnyo okwogera buli woyingira mu lutalo lwa media ng'olina omukazi ogenda odduyingira mugenda okuyita munnamawulire asooka kimanye nti omukazi akulimu 2-0. Kati olina okugatta omalo sekuli bakyo wekiri abakazi balina favor ey'enjawulo mu bamaaso g'abantu olw'okuba balina omwana gwe yazaala olw'okuba naturally batufavoringa naye ku luutu eno favor teyakola eyani kati ku Nambwayo ne Ssuuna niyo yasinga okifunamu. Tokumbuulira ani yakifunamu. Oli yali ayagala kimu wali omanyi Nambwayo before saga eyo wali omumanyi Ssuuna ye yalina erinnya nze kenyini Nambwayo nali simumanyi nasimuwuliranga nako ekisooka Nambwayo yafuna erinnya mu eyo saga yafunamu. Ekyokubiri yafuna abantu bano babba wange yandekawo abo bonna bamusupportinga abasajja kataina yafunamu kinywa. Ekyokusatu yafunamu ennyumba eyiye ku bubwe eri mu mannya ge eri mu mannya ge eri ku bubwe eri mu mannya ge tawali namu agenda mugoba. Ekyokuna ekikola kya Nambwayo okweteeka ku kyapa abasajja abatategeera bakirabanga ekibi naye abasajja abategeera bakirabanga kirungi yebalaavu tegeeza omukazi eri amwagala tagala baawukane. Ekikola ky'okweteeka ku kyapa ky'omusajja yebalaavu kati abasajja abali mu inbox ya Nambwayo baali bangi baagala omukazi agenda okutuula ewaka. Kati njagala ombuulire Ssuuna kye yafuna mu lutalo olwo ne Kayinaayi tennagwe ekyalinga bwe yali. Njagala ombuulire Ssuuna kye yafunamu Kayina bwe yali bwekyali kale baagimuddira ayinza okuba nga yafunamu ekyo naye neero olwedde yali yiye kyekirala kye yafunamu yali ewambiddwa naye wadde yali ewambiddwa naye yali yiye yali ewambudde buwambwa yali yiye kitegeeza yamuddiza ekyali ekiki talina kye yeegattako kitegeera. Kati mu byonna wonna omupiira gugenda okugwa nga Nambwayo yalina wini mu buli mbeera yonna ne banaabyeta mbu Ssuuna nze sikayana naawe kubanga engeri gy'ogamba Ssuuna Nambwayo yatta maama wa Ssuuna ebyo byonna biboozi. Kumukutu kwetuli Tronas Media amanya Tronas tubebaza nnyo mwenna abeekuumidde ku mukutu guno mwongere okusubscribinga ate mwongere okusharinga mukomentinge likes tuzeetaaga tusobole kubanga tugenda mu maaso. Ndi ne Maama Zaabu leka neeyanjule abatulaba ku Tronas Media nze Maama Zaabu ow'Emakindye mwebale kulaba mwebale kushare nali Makindye wavaayo sivaayo eri waffe sivaayo Makindye sivaayo niwe nvaayo nendaga nsigala ndi Makindye sobola kuba mu capital city ya Kampala atenda newala leka naawe capital iyo bane yana agenda okwesimbawo ewaffe temuyina awe naale mwani alina kadi Makindye Makindye West gwobowa
Jesi njagala kumanya. Ani yafuna kadi. Ate gwa bere Makindye. Ye nondera. Tanondera Makindye. Mwe mujja kulonda gundi ajja sigala nga kwali. Gwe mwalonda luli. Atayinza kudda. Yabivaamu. Ndayinza kudda ne bamuwa kadi agenda gwa nayo. Kadi mu Nuupu abantu bakalira kadi za Nuupu. Ne 70% bagenda gwa ne kadi zaabwe. Era nze mbeera abo abantu abakayana simanya kadi. Mubaleke abantu bagenda gwa ne kadi ezo. Kadi Sewanyana ne bagimuwa agenda gwa nayo. Nyeko Derek ajja gwa nayo ne bagimuwa. Ayi yabiwani yagambye eki. Ayenga namulabye yejjo nga kubasunsula nga gyali. Ayo agenda gwa nayo. Yebuzabuza. Abantu bannyo bagenda wa kadi bagwe nayo. Kati ono Tafu B. Oyo ne bagimuwa nga eriko n'amagulu. Agwa nayo. Agenda onyeza kalulu. Agenda kugwa nayo. Ono ne bagimuwa nga eriko amagulu. Ono Rain. Oyo ne bagimuwa nga eriko omutwe n'amaaso kadi ya Nuupu naye ajja gwa nayo. Ayo abantu nga baba kadi bagenda gwa nazo. Yolanze abantu bale bakabona attention eri wano ku kadi ya Nuupu ne Shami mu Malende nyine ajja gwa nayo. Nze nkubuulidde. Shami Malende ne bagimuwa nga erika ne Power Bank kadi agenda kugwa nayo. Nzemera kugula. Ffe tuli kugula nira Shami Malende. Yayagala okoppa akanamboze. Beera y'ekisanja omwaka gumu omala olwale. N'agenda n'abeereke. Ye ne bw'aloola Ssenyiga agenda Kenya. Ye alowooza ffe baaleka Uganda tuba tumusanyukirako. Aka Paalamenti bansobera. Baba bakamulonda nga bamujjanjabira mu kisenyi. Naffe ffenna tubeera Mulago. Ofuuka MP olwala Ssenyiga mbu kagende e Nairobi. Abalowooza ffe atulese tusanyuka. Abalowooza tuba tumwagala. Oba oyagala agende mu kisenyera? Adde gende e Mulago. Agende ku malwaliro ge Uganda. Kyo kiba kimutwala e Nairobi. Ali bibeera mu baka ba opposition bagende ba baba bwe bagenze out mwemuza baba bagenze kubajjanjaba. Bagenze ku vocation. Bagende ba baba. Olaba anti omujjanjabi bamuwa sente. Mama wa Malende. Bamuleka Rubaga. Balinga bagenze Nairobi omwami n'omukyala. Kati kankubuulire. Bw'oba oyagala ne Uganda tuyinza okuwaana. Naye twagala tuyitako nnyo. Bana Uganda. Tuyinza okuwa akalu. Tuba twagala oyitewo nnyo. Ne bwe tukuwa akalu tuba tumanyi ogenda funa sente. Ne bw'ozimba ennyumba fuba okola nga togitulaga. Waliwo ababaka nga tomanyi maka gaabwe gafaanana. Naye nga baludde mu Paalamenti tomanyi kyabugagga kyabwe. Kati onaani Ssemuju. Omanyi Ssemuju ennyumba ye bw'efaanana. Omanyi nti alinayo ne kyalina. Oyo mbaka Paalamenti omutuufu. Tetujja muwala tumanyi afaanana ffe. Naye gwe Malende. Kubanga abeera mu kkooti ya bbulu suuti. Eji alinga Besigye oyo ne Besigye beekoppa. Besigye aba mu ssaati emu. Awo tuba tumanyi oli bubi. Nze nkubuulira eby'amazima n'owakana n'ogamba mbu n'okwokana. Munnayuganda ye muntu akusapootinga. Ofune omulimu ate natayagala ogufunemu. Kati tukuwagidde gwe Shami Malende obadde mutini wooti. Wiiki 2 ogezze. Wiiki ey'okusatu. Waliobeera nansano senguseeyo. Azze ekyanja. Wiki eyokusatu ogezze. Wiki eyokuna ogenze e Nairobi. Ssenyiga Nnuma Nairobi byabwereere. Gw'olabye omubaka wa NRM gwe bajjanjabire avaayo afudde. Ogala tebagendayo. Bakye batubuulira. Mugenda otegeera nti gundi ali Germany mumanya agenda kukomawo mufu. Baba we NRM. Naye be basinga okugendayo. Naye gwe weekubanga oli ku kisaawe. Newe kubanga otuuse newe kubira ku bitanda ate mbungeze ne bba wange ani wosiriwaza ata mujjanja bakomawo banene ate ababaka ba Paalamenti ba opposition bakusobera weekend ali mu Paalamenti agejjirawo ki ekibagejjesa waliyo kantini y'emmere buuka be balya abalala tebalya Ssemuju nga tebagejja myaka gye bamazeeyo. Ssemuju ali kudda. Obiranga baba bagenze okulya. Honorable Ssemuju ali kudda. Malende yali mutini bwati. Weeks 2 nga munene. Negwe milioni 2 ez'emmotoka ozimanyi. Nezibazi bo balanga bulijjo mu nsawo badde obeera munne. Tobola abalwala. Atuuka eri abadde ya kikomanda atuuka eri asaba pizza asaba kina asaba baga. N'agejjera mu wiiki eyo. Ffe ngolooza tugenda kukuwulira tutya. Eroze ndagema. Nakuye olaba bana abantu be bagenda okuma kadi za Nuupu
temunyiiga mubeere bakaka mukwenga ne bawadde kadi bagenda gwa nazo nze nkubudde kino kikooti nge wano 70% abagenda okujja ku kadi ya Nuupu bagenda kugwa abantu babeesunze ku gulawundi olaba beebukomansimbi be bazibusa amaaso nga leero tubalinze kabakomewo babeesunze era abamu abalina kadi z'enaale bandibadde bajaganya kubanga bagenda yitamu mazima nakubuulidde kali mwe temuli ku gulawundi efe abali ku gulawundi owulira abantu kye boogera ku gulawundi babeera bati abannange gundi mumulonde naye gw'ovaayo ddi nesimbe ku gulawundi sina n'omu nze ndi muntu wa wansi siva wansi nze nkubuulidde gwe kasaba ku makadi tuule ewaka sirika tugamba mukangende independent simanya kangende ekisooka ebibiina bingi kali waliwo we bagenda okuma mu Nuupu bagende mu DF bagenda DF bagende mu PPF bagende mu wali abaana abatalina magezi abalonda nga bagamba ffe gundi gwatugamba gwe tulonda kati Nuupu erina obuwagizi butono kati ku ground abati omusobola kikiza nenga ge mazima obuwagizi bwabe butono bakusaba simaya basaba sente simaya milioni 3 bilioni 10 simaya bakuwe kadi 10 ekyo funa kyo kikolamu kwanga ogenda gwa ne kadi yo nze kubudde waliwo abantu abagenda okugwa ne kadi za Nuupu nga ne baba bamweddeko power bank agenda gwa nayo nada ku ka MP tujja kubeera wano nga tuseka niyegwe kyoba omanya ekikulu n'abali omu palamenti bennyini bamuwadde emyaka 5 abeere mbalonzi aye tagikozesezza neera akyetaaga amaanyi ga Bobby olaze buli muntu gola mbu yakubisizza ekipaale n'ateekako n'ekya Bobby wano waggulu anti bw'otakiteekako lutalo eryo teeka lwaki babeera batalinga mugana amaanyi ga Bobby anti teeka kuva mu Nuupu kino olina okiteekako lwaki kubanga olina omunoonyeza akalulu naye abanoonyeza kyatteeka lyabwe nti olina onoonyeza pulezidenti w'ekibiina akalulu badde sikimanyi badde manyi batapinga mu power okimanyi abaana n'ababaka be batamanyi ti ono bamulonda myaka 5 nga tebamumanyi nako nti oba yali bw'ati oba yali bw'ati oba ngaani bangi abaka ba Nuupu abasinga yo olwamala omulonda n'afuna ez'emmotoka n'azimba ennyumba n'akyusa abaana b'amasomero n'asigala mu palamenti abamu tebabeera nayo tumanyi waliwo ekyaka mu temugobeera olumu teekako ku UBC olabe ku nteesa za palamenti waliyo omuntu amalako ekisanja myaka 10 nga takutteko kazindaalo mu palamenti Rain ekigenda mutwala mu palamenti yagambye nti Lubaga tebeerangako ne MP naye lero gobale seneta ali serious ye Lubaga bwetyo Lubaga South yo bwetyo tebalonda bakulembeze bali serious okuva ku Lukyamuzi yali comedian bwe yamala waliwo yalinga kufulawa yabeeranga kufulawa ya TV ne radio nga Nambooze bwakola tabeerawo ku palamenti bo bateeseza ku radio na TV na zine programu za Mambo Bad Day babeeranga mu Mambo Bad Day palamenti yaffe nezo ze bateesezaako naye ku palamenti babaayo kyogamba zonna programu zalingawo nga wooli nze ndudde mu politics taata yange yali munnabyabufuzi ndudde emyaka nga 2 kati ebyobufuzi by'emyaka 2 emabega mbimanyi nga nali muto nga abitega mpulira ate nga nkola naye ate nga opposition nga badipi obudde obwo siri wajjo siri muto kati kankube nga nakolanga ne muzeeyi nga ni P6 kati muzeeyi nga aba wali wa dipi eyedde yalimu abantu abamanyi bano bakyanjo baani abo nga bakyalimu kati nga alina mikwano gye bajjawo ne boogera ebyobufuzi ne bakaayana ngali budduka ntunda nga muwulira kati mbimanye abateesa n'abatateesa kati waliwo ababaka ba palamenti nga ba ku TV na radio nga Nambooze ekiteeso kimu kye yaleese mu palamenti mbusima yabajjewo omwenge I was like, omwenge gumukoze eki talina kyasobola kuteesa ku bizibu ebiri emikono enguudo mbi amasomero abaana bakyasomera na mu bigere abasomesa batebabasasula musaala amalwaliro tebabawa ye yaleeta ku mwenge anti kati wana away from that ajja ku TV na radio oyo mubaka wa TV na radio tabeerako walala
na ku social media simanye ebbaluwa ya nyomubaka simanye yakomyewo agenda kudda atalagewo agakula mu yesimbe bagenda muwa bamukono bajja muwa ne banaye mbabuulira ati bannayuganda basiru naye ate abantu b'emikono bawutta gundi ogenda osutse bwe baba bakyasobola olonda Nambooze ni bawutta bamulonda for what teri baana balala anna bwe baba abantu bwe banaamuwa akalulu eno n'amalako naye abantu nga banyiivu kuva eggobunyo okimanyi Nambooze yazaala omwana ng'ali mu palamenti omwana n'asoma n'agraduate nga n'akola n'embaga oba omwana natera naye kutufuna omulimu mu palamenti gwe n'ozaala omwana ng'oli mu palamenti omwana oyo n'akula ne bamutikkira n'amala n'afumbirwa nera ng'okyali mu palamenti bannamwe musala omugambo si kusalamu mwe mulowooza Nambooze yakajja yajja dda madamu teacher yajja dda mu palamenti oba ey'omunaana waliwo palamenti gye yagiramu oba yali ya munaana eyo gye basooka ne bamubba akalulwe n'aloopa musajja yali bamutaba kaluba kikunnamwe temumanyi byabufuzi kati nnyumya naawe tobitegeera bannaayi omusajja yali bamutaba kaluba yamubba akalulu I think that was 2005 ne bamugjayo mu palamenti ati bwe bamugjayo mu palamenti Nambooze n'ajja n'akolayo omwaka gumu n'akoma mu 2006 ne yeesimbawo kitegeeza palamenti y'omunaana yalimu mu y'omwenda yalimu mu y'ekkumi yalimu mu y'ekkumi n'emu mwali mu y'ekkumi n'ebbiri twala okusaasira omwami ne bannaayi walabye omuntu omukyala yafiiridde ku mbaga namulabye kitalo nnyo kitalo ddala obadde bamanyi sibamanyi lwaki obasaasira botamanyi tobasaasira osaasira baaki kale kibi nnyo bannange omuwala yafiiridde yali no omuwala yabadde mukyala aba yali yabbabba wa musajja waliwo n'okuba ekitali kituufu awo osobola kufiira ku mbaga ebintu bya Katonda kale yamukoze ekibi Katonda yabadde amulaba ng'agenda omukola ekibi nakkiriza omuntu n'afiira ku mbaga naye n'amukimira ku mbaga ye bannange oyo aba sitaani si sitaani Katonda ebyo byonna ebituukawo Katonda aba abiraba gwe sitaani yaani kyogala sitaani asinga Katonda amaanyi kyogala okungamba sitaani asinga Katonda amaanyi naye tuyinza okubeera no nga sitaani yafuga ensi eno ng'asinga ne Katonda naye nga temukimanyi sikuli kino kiteeke mbongo bwe bw'oba osaba Katonda akuwonye sitaani ng'olina kusaba Katonda okuwonya sitaani kati sitaani yaba asinga amaanyi era oyo omwana yafiiridde ku mbaga bwebanga baamuloza kubanga kiyinza tekiriko origina ekyo ekyokufa Katonda nakkiriza omwana we afiire ku mbaga ye yakafuna obufumbo obutukuvu abakazi abasinga bwe bakolera lwakuba beeyisaako babwagala saagala obufumbo babwagala lwakuba nawe bwagala nze mbwagala lwakuba omutuufu yambula tumufune kiriza oli mu kamera tumufune okay ajja tudde ku mulamwa lwaki mwagala nnyo nfumbirwe munfunamu ki bwe mba nfumbiddwa twagala kubeera ku mbaga eyo nagamba accidentally nenkola embaga tunuleni mama Zabu tunula chuka bulungi tunuleni accidentally ne wavaayo omusajja n'ampasa nenkola embaga nankuba embaga totuyita nja bayita ne bannange nja baduulira nja kuduula nja kuvuma abaadi banja bakeerangako ku makya mbasuzeko mbasiibeko kati ng'onyumi ng'olina kyoyogera kati gwe atalina musajja oŋŋamba ki bali bakuwasizza oba njafuna obuyungo ku mbaga yange mbeere nga ndi mu bbanga wenti wankomu akafaananyi bannange nga ndi lubaga abantu balina obusungu kubanga natunulidde waliwo ensonga ezibadde zaava mu ddiiro kati nazo zaakomyewo ensonga ya Nambwayo ne Sonabin yakomyewo okimanyi relationship yange yasembayo yaggwawo lwa nsonga za Nambwayo
twekyawa lwekyo anti nali ttiimu Nambwayo gwe nga mu kaseera bye tubeerako sokoleke omuseera n'angamba oli mubbi sokoleke relationship yo eyakagwa yensembi ey'okubeerako okubeeramu eri serious yaggwawo lwa nsonga za Nambwa zagira mu kiseera kye kimu Nambwayo nono Ajati Zuula omujjukira kali yali ttiimu Ajati ng'ate ndi ttiimu Nambwayo ate sisirika nga njogera okufa era nze nga ngamba Nambwayo talina kikyamu kye yakola okwetera ku kyapa ky'omusajja kyoyagala kuŋŋamba nga gwe owagira Nambwayo fena lwali tumanyi Nambwayo teyateekako ku ssente ezo ayinza okuba nga teyateekako ssente naye nga yacontributinga ku success ya Suuna ekyo kye kyambeezesa ttiimu Nambwayo abakazi mbu mulina engeri gye mubalamu ebintu mbu ale n'ekirala Nambwayo mu budde bwe yabeera ne Suuna bwe budde Suuna bwe yabeera ow'amaanyi oŋŋamba otya Nambwayo teyalina maanyi teyalina mukono mu success ya Suuna ekigambibwa mbu Suuna tabeerangako ne Nambwayo yabeera naye nga yalina maneja we ng'amugamba ng'omukubira n'agamba kubira Nambwayo abimalirize anti kati mmwe temumanyi bintu nga tabeeranga yali amutadde okumusujja tosobola kubanga tabeeranga naye yafuna obudde obweteeka ku kyapa yategeera ate nti Suuna aguze ennyumba watabeeranga naye yategeera ate nti aguze ettaka n'afuna obudde obweteekako kuba tumanyi Nambwayo kyakola kikyamu naye kiba kimuyambako mu mateeka yakyobola twali ttiimu ye yeteeke ku kyapa relationship era Nambwayo okuva mu kalina kyannuma relationship mye kyannuma Nambwayo yali talina kuva mu kalina eyo kati ensonga zino bwe zaggwa tewaddayo kwetoona n'ogamba munnayo biri saddayo yanyiganya agamba ngenda kumubba jjukira nali ttiimu Ajati naye nga baliko simanyi bye byabwe ale siva ku ttiimu nze bemba ttiimu muntu ngwa naye mu kinnya kala Nambwayo anti Suuna ye Masaka ate sera kuva nnyo mu Masaka Suuna ye Masaka naye ndi ttiimu Nambwayo ngwa naye mu kinnya n'enzuukira naye sidda mabega naye bagamba simanyi yatta maama w'essimu talina we yamutta jasi bujja oli bwe bumuluma kati abantu bonna balabye Suuna ng'ayogera tebalaba nti bujja bwe bumuluma alowooza buli mukazi afaanagana kati yava ku Nambwayo ng'alowooza jafuna asinga Nambwayo n'afuna kisooto kati bujja bwe bumuluma kubanga baba baatuula mu nsonga ne biggwa ne bakuwa ennyumba yo lwaki oba osigala okyayogera ku muntu oyo waliwo yaleese ensonga eyo ensonga eyo yavudde ku furufiga yali avuma Nambwayo kati oli ayamukyazizza yaleese nga ye ensonga yendowooza ng'ayagala kuba sayidi eri alize kankubuulire wewabeerangawo social media wo yonna nga lutalo lwa media n'olaba sayidi furufiga gy'aliko omanya nga eyo sayidi y'enfu totawaananga kubuuza kirala bwe kasoola bawo olutalo lwonna lwonna n'olaba furufiga gwawolereza omanya ye mukyamu ekyo beera ng'okimanyi aye n'ekirala kino kigende eri abasajja bwe mubeera abafumbo naddala nga muyinamu omwana omu oba babiri omwana yenna nga muli bafumbo ne mukwata olutalo ne muluyingiza mu mawulire yenna aluyingiza manya omusajja ogenda odduyingiramu kimanyi nti omukazi oleda aba akulimu 2-0 abakazi balina favor ey'enjawulo naddala nga balina abaana kizibu omusajja n'omukazi nga birimu okwawukana okuyingira mu lutalo lwa media n'omusajja n'aluwangula olina okuba nga olina ssente nnyingi nnyo ogenda kuba babuloga bangi omanyi nnyo okwogera buli woyingira mu lutalo lwa media ng'olina omukazi ogenda odduyingira mugenda okuyita munnamawulire asooka kimanye nti omukazi akulimu 2-0 kati olina okugatta omalo bakyo wekiri abakazi balina favor ey'enjawulo mu bamaaso g'abantu olw'okuba balina omwana gwe yazaala olw'okuba naturally batufavoringa naye ku luutu eno favor teyakola eyani kati ku Nambwayo ne Suuna niyo yasinga ekifunamu tokumbuulira niyo yakifunamu oli yali ayagala kimu wali omanyi Nambwayo before saga eyo wali omumanyi Suuna ye yalina erinnya nze kenyini Nambwayo nali simumanyi nasimuwuliranga nako ekisooka Nambwayo yafuna erinnya mu eyo saga yafunamu ekyokubiri yafuna abantu bano babba wange yandekawo abo bonna bamusupportinga abasajja kataina yafunamu kinywa ekyokusatu yafunamu ennyumba eyiye ku bubwe eri mu mannya ge
eri mu mannya ge eri kubwe eri mu mannya ge tawali namu agenda mugoba ekyokuna ekikola kya Nambwayo okweteeka ku kyapa mumwa abasajja abatategeera bakirabanga ekibi naye abasajja abategeera bakirabanga kirungi yebalaavu kitegeeza omukazi eri amwagala tagala baawukane ekikola ky'okweteeka ku kyapa ky'omusajja yebalaavu kati abasajja abali mu inbox ya Nambwayo baali bangi baagala omukazi agenda okutuula ewaka kati njagala ombulire Ssuuna kye yafuna mu lutalo olwo ne Kayinaayite nagwe ekyalinga bwe yali njagala ombulire Ssuuna kye yafunamu kalina we yali bwekyali kale baagimuddiza ayinza okuba nga yafunamu ekyo naye neero olwedde yali yiye kyekirala kye yafunamu yali ewambiddwa naye wadde yali ewambiddwa naye yali yiye yali ewambudde buwambwa yali yiye kitegeeza yamuddiza ekyali ekikye talina kye yeegattako kitegeera kati mu byonna wonna omupiira gugenda okugwa nga Nambwayo yalina wini mu buli mbeera yonna ne banaabyeta mbu Ssuuna nze sikayana naawe kubanga engeri gy'ogamba Ssuuna Nambwayo yatta maama wa Ssuuna ebyo byonna biboozi balinga nze nsalawo eti naye siba ku Rolex lunaku baŋŋamba bawala bange baŋŋamba omwaka gwali gutandika ndeka neki kye mwagala nkole bali babiri omu n'agamba mami nze njagala ozimba ennyumba ennene nga yakkalina guno omwaka omulala n'aŋŋamba neera noyo omu n'aŋŋamba omuto mami nze njagala ogula emmotoka kati omu yansaba bibiri yansaba okugula emmotoka n'okuzimba ennyumba nga nnene nga yakkalina omulala n'aŋŋamba mami njagala ozaaleyo bebi omulala osale ne weight yalinamu amagezi nzaale bebi nsale ne weight alina gezi olaba nga tutuuse mu gw'omwenda sina kye nnaakozeeko neŋŋawa kansale weight nembeera serious nengoyeza jji toyina waŋŋamba nesalayo ennaku bbiri okuva lw'otandika okuŋŋamba kusala weight naye nze sinoonya weight weesalira naye nze sobola osala weight singa babeera bampadde empeke ezisala appetite ne bampa eddagala nga ekizibu kyange appetite ate njagala nnyo Rolex eri waggulu njagala nnyo Rolex ze zinnemesa osala weight Rolex kofiira njagala nnyo Rolex eva nzirya nze kyokka ze zigejjesa kayina genzi olala naye tuli mu gwa mwenda byonna abaana bye basaba sina kye nnaakozeeko kansale weight naye gino emyezi zaalayo ku mwana sobola ekyo kyekisembayo ati nsi oŋŋamba ozimba ennyumba zaala omwana naye bannaaye tubagamba kane mukwano gwange Ssuuna Ben kakkana ama ne bw'otakkakkana Ssuuna Ben tolina kyogenda kufuna mu lutalo luno neeki okugyako abakazi okukutyawa kubanga teri mukazi kati ategeera asobola kwagala Ssuuna kubanga yavuma mukazi yazalamu bukayiringu simanya kayiringu netumala tusimbya Ssuuna Ben wali ng'atuludde ku kisenge eri wano bayinza okusimba mpaka mu Lubigi nange mwennyini nsimba naye mba simwagala mbambala kalina nange kenyini nsimbako naye mba simwagala kali kankubuulire kino kijembongo obwo okugyako omukazi nga tategeera omusajja yenna avaayo n'avuma omukazi gwe yeebakako n'amuzaalamu omwana n'amuvuma publicly abakisajja eyo yokka yessanya etega nti totegeera tozaako kirala omukazi eyalaba obwerere bwo omukazi eyazaala omwana omukazi abadde akufumbira emmere alina obuyinza obukutta abasajja bagera ne beerabya nti obulamu bwabwe bubeera mu mikono gy'abasajja abakazi baabwe ekyo bakyerabira nti akatwa akakujja mu bulamu kanusu ebi bibiri yakufumbira emmere lunaku ekyasijagana yakyerabira nti omukazi alina percentage nene ku bulamu bwo obeera weebase wano nenga nti kankugjewo nga weebase nsobola nemala nenkuteeka mu kinaabiro nengamba wagudde mu kinaabiro nga nze akimanyi nzekka so kyebagala ne bakyerabira kati okuvaayo n'ovuma omukazi gwe weebakako n'omuzaalamu omwana n'obeera naye omwaka ogusukka mugumu n'ovaayo n'ovuma publicly kitegeeza totegeera n'abamuliko kati ate Nambwayo yagala namuzannya kaadi entuufu nti teyaddamu yamuyitanga ssebo taata omukulu tamuvumangako naye bamuvumanga ng'avuma bano abamuvuma n'abaddamu yedda jesi mugezi akakawala ka Nambwayo kagezi akwamwe temumanje gwenzanya gye kazannyemu geemu eyo kyogaba bwe yali before nga tannajja saga ya kalina kati waali weogendera mu lutalo lwonna n'omukazi nga mulina omwana
kimanye nti omukazi olwedda akulimu 2-0 naye entalo nga zisusse ku social media aye teri musajja asobola kuwangula lutalo lwa media ne bwoba gwani embe abakazi mwe mwina obudde bungi fa abalina ziwangula kuyaka abakazi b'ennaku zo tebategeera osanga ekikazi kati bwerubeera musajja ku musajja nga luno lugenda mu maaso lwani nani obeera wa tiimu gyendimu ali entalo nnyingi ffe tukenda kutala tusula mutalo tuddamu katonda twakumbulira lutalo lwani nani olugenda mu maaso osula mu lutalo kera mu lutalo tubeera mu lutalo nga tuzunga lwani lwaka miliyoni ne alien olwo alien alina odduwangula so akuba nti ndi muwagizi wa alien naye ekisooka abawagizi ba kamiliyoni bakadde tebalina budde pressure zibaluma sukaali fiizi terulina ze ndi muwagizi wa bebe kati bebe ali mu myaka gye gimu ne kamiri ndi wagagamira kati kamiliyoni abawagizi be twakaddiwa tetulina budde bwa ntalo tetukyasobola kuwangula olutalo n'olwo aye n'ekirala olutalo lwonna olulimu abaana ba fangoni oba luzze lutya baba balina odduwangula baba balina odduwangula era omuntu yenna alina agenda okuluma alien beera ng'okimanyi nti bagenda kukukubirayo jangu ng'okimanyi kati olaba alien byotadda mu bantu naye onaamuzeemu omanyi lwaki amuzeemu kubanga akimanyi kati alien bwadda mu kamiliyoni alien enna kyafuna ku kamiliyoni ate munnaaye tamuddamu direct ekyana banango bakyasamira lubaale oba kisaba ekyana ekyo kirina emikisa enziramu gyamuddamu tamuddamu direct alina emikisa mingi ate mugezi nnyo alien emikisa gye mingi ate mugezi nnyo yo muntu alina abawagizi abamwagala kuva ku mutwe paka bo balina bad disciples balina ebitongole balina ebitongole ebiwagira ebyenjawulo nga bisukka mu 10 anirule fangoni soja fangoni disciples bali bisukka mu 10 bona nga balina abakulira ovanga ku muyimbi ng'abawagizi bategeka ekivulu nga takimanyi tebamusabye buyambi ne bakitegeka ne bamuta jayimbe bebe gundi byakoze ani alien byakoze buli muyimbi abyaga tebalina we boogerera tebalina boogerero beefulanga nnyo abaaka ffe twawagira bebe ku nze okuvalo yawa amasanyalaze Ronald Mayinji ffe twali edda ku Facebook nga mwe temunnaba kujja ku Facebook tutwala eri ne bannayi mwana ono entalo ze twalalanga nga tuli bagagameyo nga tulananga n'aba Firebase ng'olwana olutalo n'owaayo n'obulamu naye nga toyinza kulaba ku boswo twalwananga entalo edda nabo ashibakato ng'oba ne akawunti nga 10 zalinanga akawunti nga 10 nga ndoginga ini eno nengera nekola posi nemala nejja nemweno nenkometingako nemala nevuma ono kati ng'oyinza okwesanga ebivumo 10 ku peegi yo nebyo nanga bya muntu ogwo ezo entalo ezeddaga amanyi n'obudde tetukyabuyina kayina ekirungi fe abawagizi ba bebe Katonda yatuyamba takyabeera mu ntalo tetukyalina gwe tulwanira tubeeraawo nga tuseka busesi naye n'aba kamiri kujjaku kati abawagira kamiri baana ba Nuupu lwakuba tebaagala alien era ogenda okubalaba nga ba Nuupu be bawagira kamiri sabwa zino be bavumirako kamiri naye ate nga nabo tebamwagala naye waliyo abataliyo Kingi Saha era ali ku ludda luli ekyo kyonna kyewuunyiza entalo ziyinza okugatta abantu Kingi Saha atya baana ba Fangoni kyekimubeeza eri ate noga alina ayagala alien lwakuba mbuno alien ye mutuufu no atya ba Fangoni teri atatya Fangoni teri atayagala amasanyalaze ga Fangoni ekyo nkikubuuliridde wano bajja kweyisaako bajja kweyogerako bajja kwegamba talina maanyi naye oguvubuka gulina amaanyi gwino abawagizi abagwagalira ddala kuva ku mutima ate yova ku muntu alina abawagizi abakadde nga ffe alina abaana betuzaala alina osanga omukadde nga azira ku nnyimba za alien alina abamaama baffe bamuwagira simanyi kye bamwagalako alina ffe alina bato baffe abatuddako alina n'abaana betuzaala alina generation nga 4 kati kizibu okusanga omwana wange w'emyaka 6 ng'amanyi kamiri tamumanyi kizibu omusanga ng'amumanyi batono naye mwana kyatamanyi alien kapati
kati omuntu alina abawagiza bona ezo generation tosobola era kati essaawa zino omuntu avaayo kati olaba oyo sinking star abaana bafanga ne baali bamwetegekera dda nga baagala lwali vuma ku alien era nga basaba Mukama Katonda tuyambe amuvumeko kati yakiwonye kyabadde awona nesirwa kuba ati naayagala nnyo alien ali ku treatment ali ku ddagala awona buwonyi kati kamyo naye osuubira kyaya ayina ebizibu bingi ena ali mu divorce omukazi yamulemerera omwana bwe yennyini gwe yazaala n'abawagizi baali ni batama nedda tudde mu mazima bakupukira mugambo paka wasemba kati Chameleone family ye yennyini teyina mpisa baganda be bakuba abakazi mulamu yatomera jjo muganda we n'amutomera amagulu ovudde ku ekyo maama we naye yennyini asabula abantu publicly bwawolereza batabani be mutabani we yamusabula luli mukazi we asiba amuvuma asabye ne divorce ennyumba agitwale ebyo ebizibu byonna binatogateko n'ebya alien ziri enjuki ozitapinge mtu yango agenda kufanga lategedde enjuki yali azitunuza eri mbukati azitunuza ke bamukerera ko kuba bali abana ne baziba mwenda gwa kino babuuza ati alien alina kyabadde bazukukirawo eyo danger zone tebalina nagikwata tebalina nagite gibeere wala watu baagala boogerako baleke balina obudde bungi balina data ali kuyombesa fan base eri ku level ekolerera data yokka nga gwe mulimo gwe kolerera data ayo fan base ogisobola olawunya n'abantu kye baagala bali abaana obulamu bwabwe obusooka kasa bafuna data ensi eweddeyo eyaabwe tebalina bizibu bingi tebanatuuka kulwala pressure abaguzi ba Chameleone kati bali mu ddwaliro bali mu pressure bakyasobola nagenda mu bivulu kati tebasobola kubawo batu naye ng'oyagala olaba obuzi wandi Chameleone w'amaanyi Chameleone wa musajja w'amaanyi lwakuba Abannayuganda tebakimanyi w'amaanyi naye Chameleone accidentally nakkiriza ne bategeka bato alien amusinga abawagizi tesobola kikiza naye nga kyekituufu tekisoboka abawagizi ba Chameleone tebakyasobola byakuyomba tekisoboka ekyo kyo tekisoboka kozi nga teri mu Uganda ngeri Kenya alien ajja kusinga ngeri mu Uganda wano Chameleone yakyali w'amaanyi ali w'amaanyi naye fan base ye tebalina budde ekyo kyogera ne mukyerabira ekivulu kyasembyeyo okutegeka ku Serena wakiraba Chameleone yawo ku Serena yali lugogo asembyeyo okubeera lugogo Serena nedda Chameleone yali lugogo yaliko erugogo naye yali atusebe baali awo kino ekivulu kino ekyava yafanako ku Serena kati twogere ku kyerugogo kubanga abaserena bo babangawo abagizi wali abantu nga bo yagenda mu shonge eri ku Serena wokka gye bali tagenda ko walala Serena wa Sheraton naye ekizibu ekivulu okusalira ku Serena kiba kizibu kati amaanyi bagapimira wano erugogo tenti we yagwa tenti esooka egwe ne bapostponinga naye olaba abantu era baaliwo si bangi era Chameleone ku maanyi ge ng'ate ekivulu kyali kya mitwalo ebiri kati Chameleone ne saha ani yasinga okikuba era Chameleone ne Reggie yennyini yamusinga abantu bali abayingirira obwereere naawe babyogera oluvannyuma njagala nga nti bakuwakanya ey'obwereere tusikwa kutwala wali ekivulu kyesente ntono leka naawe waliyo nga bayingirira bwereere kati ne saha bayingirira bwereere basolujja bano bayingira lwakuba wafuutu wa Nuupu lwaki ku Bigayi tebayingira teyali wa Nuupu naye yakaabamu kati ku bayimbi ba struggle bonna teri yali akoze show eri successful okujjako saha mulaba mitwe naye temulaba mu nsawo bwe bagamba mbu ekivulu loosi z'omwaka abayimbi abakoze loosi za show mu mwaka abayimbi ba Nuupu tugenda tandika zifuna luli badde bazityo zitugamba naye Chameleone kwagala nnyo oli w'amaanyi okyali w'amaanyi Uganda ne East Africa yonna Chameleone legend ya wakabi ebintu byemusaka abantu oyo jjajja ndongo oyo jjajja w'endongo yagoba abakongo abazzeyo ani yamugamba abagobe kaseera ne mubeera ku ekyo oyo yatuyamba awanidde music industry agiveemu alabe bwenaagwa
era ne fangoni tumwagala ekyo kali muzeyi bwabagamba wano mbu nalwana nga muyomba naye mmwe mugamba twagoba abakongo teguliggwa mubazzeeyo tubakime fe tubegobere kasera ne musiba omuntu ku muntu bannange lya twagoba abakongo oyo gwe mulaba yagoba abakongo ani yamugamba abagobe tuli ku kizibu yani badde abaleka yali mu fire muwagizi wa Gagamero kakati muwagazi wa Alien mpozi oli omutwe bwo gusituka musituka mwe n'abawagizi nali muwagizi wa Gagamero niye kati nkyali muwagizi wa Gagamero siba anti bwe yaveno yagenda ne timu yonna n'agitwala alogamba Alien alina abawagizi abapya nti yazaala nabo abawagizi babedde no bebakyuka oba n'ogattako bugasi ku muyimbi kati naddira Bebekulu ne mugattako Alien nempeza abayimbi ati ku lutalo n'oluliwo oluzanya abawagizi baani abaneetoolako badde w'omulala abawagizi abakamyo talina abawagizi alina ki abawagizi bakadde baba baki tekyalina abawagizi balina budde kulwana kati kankubulire abali kulwanirako Chameleone si bawagizi be balabe ba Alien be balwanirako Chameleone leka naawe kya nga lwaki balabe abawagizi olaba abasajja balinnya nnyonyi kujja kulaba Chameleone nga kati kankubulire buli muntu yenna golaba ali kuwagira Chameleone sawa zino tamwagira nti wakuba amwagala amwagira akola mulabe wa Alien katola nti Chameleone yakoze kibi mwena mukimanti ye yakoze omusango yalinye mu muzinga gwenjuki teri yamutumye ku myaka gy'alina 5 ali ku mwana wa myaka 25 Alien gwalwanyisa oli omwana gwaliko afuwa myaka gye ekyo nakyo kibi nenze nsaba Alien amusonyiwe amugambe nti toddanga mukuwakira mugambe nti toddanga mukubuuza kapati akamukubire kagweyo akategeere ova ku ze nali mbaddeko woololo w'omuyimbi gundi ki Die Hard ne waakera ku makya omuyimbi wo n'asonyiwa omuntu gw'osigala omuwalana kati nze abantu bonna abaali bavumye Bebekulu TV station edda oba omunabyafuzi oba bonna nga yali amuvumyeko paka leero abamu baddi nga nenze mbawalana ayo ye muwagizi omuyimbi ajja kumala akolagane naawe neneera omuwagizi ajja sigala amuwalana tajja muwagala nze waliwo TV station zessira banga nakomazira badda ekinugu nga kyansigalamu kwegamba oyagala ne mu TV yo ziveemu nga sisobola nagiteekako ewaka yasilwako balinga bavuma Bebekulu nga ebusungu bwali wadda nga akyali mwana muto kati nkaddiye naye olw'okuba nali njiraba sisobola nagiraba obusungu buno waliwo TV waliwo omupresenter yali akola lugambo ku TVM nga TV ya luzungu kati nalina kasisa kange kali ku University of Buddobo nga kagiwuliriza nnyo ewaka 2013 ava ku TV eyo kali nga mbeera nja nenga omukazi oyo program bayitira scoop simanya scoop oba ikyaliwo eyo program waliwo omuwala bamutanga Luswata naye bannanga ng'akosa twasalu kyabijjukira ng'avuma TV yantama ne baganda bakaba bwe nawuliranga nti ono TV nanyini waayo yononono neyo nga ngikyayirawo nga bwe mpulira nti yononono yakolagana n'ekyo nakyo nga ngenda nkyawa buli kimu era sibiraba simanyi na president aliko simanyi nani aliko simanyi wati osigaza UBC yokka endala ngozese bakirinda ba UBC nembeera ku simu kati oyo ye muwagizi omutuufu kati waliwo omuwagizi nga kati Chameleone ajja malambu nno akolagane ne Alien ng'omuwagizi ajja sigala amuwalana kubanga ekyo kijja kujja tukola mu mpalana etatukwatako ekyokukolagana tukisuubira essaawa yonna wateekwa kubaawo okubagatta era tusaba abekikwatako batuyambe ate tebabagatta bagatta baaki oyo omusajja bamalaga mugatta kizibu abanene bakituulemu tetwagala ntalo naye Chameleone awoza mbu omutalina mpisa muganda we yakwata ennyolo n'agenda n'akuba emmotoka zo kyembadde
Mwagalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 mu 6 Tronaz Dry Cleaning ebujuko. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 7 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso olinga alaba kati kuwonani atalina mpisa ekisinga okunuma kweza embeera sirabangayo vidiyo nga Alien alina gwakuba naye ate vidiyo ezimukuba bamulumbye bamukubye nazo nyingi ati kijja kitya yo ekintu kyesitegera kiva ku kyo gamba nti Alien talina mpisa obutalina mpisa bwe buvaawa ekyo nange kali nkikubuuze gwe obutalina mpisa bwa Alien buva bamukuba n'asirika ne bamukubira ejjinja n'asirika basobola bakuba ebikonde ne basirika obutalina mpisa bwe buvaawa kozi ye gwe balumba naye ntwe mbesi tetegeera njagala mbuulye nti yakola kino tugambe bambi omusajja otalina kino ka kamera ibwa abikuba ababikola bazijjako lwaki zo bazijja kirabika lwakiye waabazikola tebamukwata bwe bakubyono gwe bakasembayo okuba kamera zaabwe figa agamba full figure bamukuba bakuba kale nze saache unyagwanga nange bwente bwensasulamu abanyiiza nze nesigenda ku poliisi nze ne bobba sente zaffe ez'ekibiina n'otwewaanirako nfuna bakuyingira ne bakubba nze sigenda ku poliisi nze ebirime gyange njemalira kubanga nkimanyi poliisi alina sente sikulimba nze nkubuulya amazima nere yenkuba gye bakubye mufulufiga ye entuufu omuntu wote olina omusasula kati kankubuulire kati abo balina amanya boogera n'omulopa badda ne bakola ki ne babatuuza ne bababuulirira ne mubireka oluusi ne bakuwayo akasente nugwe batekuvuddeeko nze muntu akkiririza mu revenge from day one omuntu musasule mukama ajja musasula katonda alama okuwonya abadde bakansa emulago mbu ajja kusasulire yakuvumye omuntu wagala kumakya n'akumuba n'avuma omwana mukole kyennyini kyakkoze kiwe obudde okipange bulungi kimutuukeko kwegamba omubbi Natwala mu kibiina nga gwazitereka n'ozibba nga nkimanye edduuka lyo liri wali ne tugamba naye tuwe sente zaffe ez'ekibiina n'ogaana mbu leero tukuleke sima tugende ku poliisi nedda sitawaana naawe funa abavubuka bayaaye nga mbabalya nga mugende mubbe mu firiigi mubbe mu minzaani yabbya akakadde kamu n'ekitundu mubbe kino bwe kiti kale bwe wabbye kamu n'ekitundu tufuba okulaba nti tukubba 2.7 bw'ojja n'onkuwa oba n'onvuma oba n'ofuna sente zonna zonnemesa nga mutuufu okikoze kigenderera onnemese nina okukulinda ate nsobola nze abalabe bange sibawalana nkubeera kumpi paka nga nkusasudde nze muntu ayanguwa okusonyiwa omuntu n'ongamba mbu ffena nakoze kino nekugamba nkusonyiye nze nsonyiwa mangu sisonyiwa mangu nti lwakuba mba nkusonyiye mba njagala kukolako revenge kubanga nze sigaba wiini sigenda ku poliisi mbu nkukubire ku lugende ku poliisi siropanga ku poliisi waliwo twalinawo obugamba mutwale ku poliisi biki sikutwala ku poliisi nkusasula n'egiba myaka 3 oba 10 mba nja kukusasula gwe wonkolako ekibibeera mugumiikiriza nja kukusasula oba myaka 10 oba myaka emeka oba olina okisasulira nze ndwawo okola abantu ebibi nze ndwawo okunyiiza okulumya omuntu nga ngenderedde kirwawo so wojja n'onnumya nga ogenderedde oba olina okusasula
Bino abantu bye bagamba mbusimanya omusajja yakutte omwana wange mutwale ku poliisi. Funa akamba omusaleko obusolo. Lwaki oba omutwala ku poliisi? Akakutte omulaba. Naye byesikiririzaamu. Fuba okulaba muleke ebeera ng'ateesezza mu byekika okakkane mu byekika simaba biteese. Funa omuntu oba fuba okulaba nga akasolo kakomye kukwata mwana wo. Singa ensi yaliwo tokasinga kyali abakwata abaana. Gwe mama za okakwata n'okasala lumu obikwata bina n'amadde gonna n'osala lumbe kya waba kutegedde n'ogenda mu kkomera ng'okimanyi omutima gukuliwamu kubanga yo ne basibira obweriiri. Mbusimanyi oyo omusajja yakola ki yatwala ettaka lyange n'azimbako n'ennyumba. Nze nga nkulaba nga nkimanyi ettaka naligula walibba mu Mankwezi nawe nfuna atiisa ennyumba n'enjokya oba n'enjikoonawo oba n'enjokya ne mufiiramu abantu nga bana ne ŋŋenda mu kkomera nga nkimanyi omutima guli wamu nsasudde. Oyo yenze. Nze sikola bantu bibi nze ne wenda nga ekitu kigenda kukulumya ndwawo naye kiba kirumya nze ate sinkireka ne kinnumya. Kama torumba atakulumbi. Sikola ndwawo ntyo okulumya omuntu. Ne wakola ne nkolako ekibi kiba kinnumiriza kiba kino paka wenkijja ku mutima. Naye ng'osobola kutabaganya abantu nga babadde basowaganye. Kati nga gosowaganye n'omuntu olina kye wamukoze n'okkiriza nti nakikoze we ŋŋamba oli nti musasule. Nze abaana bange be balwana. Ogamba oli asasuleze? Yes, aye n'abaana bwe nti we mbakuza. Abaana be kasaba era nga beekuba ngamba yita nga mbabuuza wakoze ki mami ono akoze bw'ati akoze eki newe wati nannuma leeta omukono mulume n'amuluma omuzungu nabona nga amukwatiddeko bwe nti bonna bange ne bamuluma nemaana bw'aba amuleseeko enkovu n'amuluma naye nawe enkovu tenajja ng'addamu omulumi paka omusaayi we gujja. Oyo yenze ku baana abange bennyini beezaala tuli kuki neera bo bakimanyi omuntu wakola ekintu musasule. Bano bawagizi ba Fangoni baddala. Bano bawagizi ba Fangoni tobeera omba ate ngende ndopewa mami musasulirewo muyigiza ne bakuba ekikonde muyigiza ne bakuba oluyiwa batalumanyi. Abantu ab'emirembe abo tebalina kye bafunye mu nsi muno okuggyako okubonaabona. Abantu nsimanya Katonda ajja kusasula Katonda ajja tagenda kulwanira ntalo nga yakuwa emikono n'amagulu n'omutwe ate ayagala akulwanira entayo yakala kumakya n'akutonda n'akuwa emikono n'akuwa agamba gino emikono gikuba empi gisuna gikuba ekikonde nti ye manye mugaso gy'emikono. Guno omumwa agusala ekigambo googera ebikyamu guwaayiriza googera ebituufu nti ye gano amagulu gasobola okutambuza ne gakutuusa ku mulabe nti ye byonna abikuwadde. Ku bwereere tolina kye wamuwa ate otuule ewaka omuntu akutawa akutumbuwe neera olinde mukama oyo yakuwa emikono ajja akulwanira olutalo. Wimuka ebirwala entalo bina bino biyina ebijambiyo omanyi webiri kumbi omanyi wezio ina n'ebikonde naye olinda mukama ajja akulwanira olutalo lo sha kwegamba gwe omuntu wakujja n'agamba munnaye gundi ankuba oluyiwa ng'obagamba jangu lumuddize obusungu obwo buggwa. Omanyi tina abantu batuula ne bati olaba ensango gy'ekikaye omuntu batuula ne batereeza ensonga nezimala otutereera naye nekimusigala ku mutima nga kimuluma naganze namusonyiwa naye saamusonyiwa. Ekituufu kiki eyakkola ti omukazi oyo yanjogerera ebigambo abantu ne bankyawa nga nkutuuza nga tuyiye ebigambo obimusaleko ebinene n'obimusalako abantu ne babitegeera naye ekikanze mwekito wenkitambuza era wege magezi gembawa. Nonoonya omugambo omunene yagamba ki yaŋŋamba ndi mulogo yaŋŋamba nabba omusajja wa gundi kyokka nga si bitungaasi kati mugambe musezi tumugambe kitaawe yamukwata nga wa myaka 4 tubitambuze ku kyalo ate ayagala sezaara we tubano bitambuza ku kyalo oyo mwana gwayina si wa bbaawe nga tubitambuza ku kyalo nga nawe bikutukamu nga nawe bikuluma ng'oli we byamuluma wabyogera oyo yenze. Era wowe oze wano okusaba amagezi simanya nga temuli ve totawana kusaba amagezi nemanja galo jjo ngambe omuntu yavuye kino na kino tukole tutya nga tumulumbe tumuwemu akadde aberenga abirabira ate revenge yenyuma ng'omuntu waliwo omuntu yali mukwano gwange nnyo nga tuli ba mukwano ne tubaako gwe tugeya n'akuba screenshot n'azimuweereza
ono mukwano gwo yali 220 nembitegera ne muganda ye naawe kale kyaddewo kiti nga it's okay my friend tuddamu netugeya abantu netubeera bamukwano naye nga neegeneza nnoonya revenge emyaka emirala egi namusasula 224 ayina akazi kakwana nemubuuza ebikakwatako nampereza odies zonna nezimuddiza nemala nemublocking nemusasula after 2 years nemusasula kyenyini kyeyankola kyenamusasula adamu kunoonya nga takuba yannoonya nemujjukiza ojjukira mu 2020 during covid nabadde kukolako revenge naagwa eddalu nemugamba ate nina nnyingi wobyongererayo n'oligundi wamugamba kino kyokka ng'abadde mukwano gwange nnyo tugeya n'oligundi wamugamba nze nkola revenge mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu era abantu abagamba nze sikiririza mu revenge naye obudde bwomala ng'opulaninga revenge nze nina ekizibu ku mutima nti bw'onkolako ekibi kisigala kinnuma kati mba nina sooka kukusasula kinveeko nze sigenda kumala bulamu bwange bwonna bwansi muno mbu obulamu bwange bwonna mbumale nga nzijukira kye wankola naye bwe nkusasula kivaako ku mutima kyobola nga nsasula nera weewuunyiza gwe wakunyiza ng'osirika nze nsirika nsonyiwa osonyiwa nekikuvaako kyonalina ku mutima munnange bayibuli egamba sonyiwa nga bo bwe batusonyiwadde kali bayibuli eyina kugamba gw'osonyiwe oli nga teyakusonyiwe bayibuli eno zaala ekyo kye sitategeera bulungi tugoberera bayibuli bye yakola naye mu bayibuli omwo mulimu yesu bwe yavaako waya naye n'akuba abantu kibooko kati olaba omwana wa katonda lumu yavaako waya n'asabula abantu abali mu yeekalo ya kitaawe naawe lunaku lumuvaako waya oyo senga waakumalako emirembe ogenda omukuba emiggo ogambe bayibuli bwete bweyogera vaako lumu waya okontinye ku bayibuli emunaddawo singa mukwano gwakwagalira omusajja oyo omusasula oti nze teri lutalo lwennanalo nga lwa musajja kubanga abasajja tebategeera teri nnwana entalo eza ssente nwana ezirimu abaana okusala ebigambo naye olutalo olw'omusajja olwo sijja ddulwana ate sirirwana wabula bwompita nsobola okulwanirako nze ntino nsobola oba simanyi lutalo kati nze osobola okubeera ng'oli bbaawa kati musajja akuyise ng'omulwaneko alina olutalo lwa mukazi nalwo osobola teri lutalo lwesirwana kasobeera ng'ompadde ki kasombuli ekituufu kale nongamba nti omukazi oyo oba yazaala omwana atali wange kati ezo zonna etali ezo kasombuli amazima kati nze omusajja ayinza okuba nga bba wange nannyendako n'oyenda n'okwana ku mukwano gwange n'oyagala ku baganda bange nze sikufaako naawe kenyi olina baganda bo olina kitaawo olina n'abasajja kati nze lwaki mba nnwana naawe olutalo nga naabo weebali nze muntu asobola okwagala sezaala wange just nfuuke step maama wo nkubonyeebonye bwe kiba kyetuusaawo nze okumanya nga nzikiriza mu revenge nze nsobola okwagala sezaala wange nefuuka saidi kiiki wa maama wo ne mulabye ennaku nenkusasula nga naawe gyondabizza oyo yenze teri kyesasobola kukola nga kirimu revenge nekiba kitwala obulamu nkikola naye nga nkusasudde nze omuntu yenna nkola ekibi akimanyi njamusa abantu bonna abaliyo abandi okumpi bakimanyi aye n'ebirungi bwe biti nze wonkolera ebirungi nze omuntu wankolera ebirungi mba nina okizaayo kati wali omuntu bw'oveeyo n'ogamba oba negamba ninamu akazi wano mpa ssente mba nina okusabira buli lunaku lwenfukamiro saba mba nina okuwa ekitiibwa ne bwonkola ki ng'olina kye wali ontaasizza ne bwonkola ki sikuvuma sikukola ki oba ewange tosobya oba wantaasa nze waliwo mikwano gyange nga gya mugaso nnyo okusinga baganda bange era nga bakimanyi agamba oyo alina omugaso gwe n'ofa leero n'oli naafa nsooka wooli kubanga oli yambeereddewo gyebali ng'akimanyi tasobye ewange ne bwangamba oba mukwano wange oba mulezi nangamba akawala akugamba kalye toyina kyensobola kukusasula gyebali
ngoyo nga mufiirako ate buli lunaku musabira nemba muteeka musala zange bemba nsaba naye muteeka musala zange kama musasi amwechi yeta kati nga wenjagala mikwano gyange nze nani neewaayo bwente bwe neewaayo ku mulabe wange oyo yenze nkulwana pa kusaawa esembayo bana omulabe wa Tronazi Media mama Zabu yoyo okwagala Sezaala alogamba ovaako ki omusajja akulumizza waliwo mukwano gwange yayina boyfriend we beekwana nga bakyali baana bato ne beekwana naye omusajja ne bafuka ne bakola ne baza abaana naye gino emyaka gyonna gy'emabega Sezaala we yali amukwana naye ng'amugaana naye kati amagezi ge namugaana naye lwaki tokkiriza Sezaala we kasa mwawukanye n'omusajja ofuke step mama otigomye nnyina okola revenge nagamba nze sibikirizaamu ebyo naye singa nali nkikolerawo nga ndaba paasi bwe yali egenda olumya omusajja ono akwanye bakwano bo akwanye baganda bo akuwasirizaako omukazi mu nnyumba y'emu kyokka kitaawe akwana kati lwaki tokkiriza kitaawe ofuke step mama ofukese otigomye nnyina jukira abasajja tebaagala bagambya ku bamaama baabwe abasajja ku bamaama baabwe era omuntu yenna era ng'oyagala olumya omusajja lumya nnyina bw'oba omukazi ng'ekisajja kikubonyaabonya gwe naawe oli mwana wa muntu ate naawe oli maama wa muntu ali kukulumya naawe fuba nnyo okulaba ng'olumya nnyina kijja muluma abasajja obagambira ku bamaama baabwe kibaluma naye buli kyolaba ekyokulumwa kikole ku nnyina ojja laba ng'omusajja naye alumiddwa siibula tuve wano bannange mama Zabu ng'oli mukambwe siri mukambwe ensi bwete bw'erina okubeera akakale mmwe akoze ekibi mukole kirungi lwaki akola kirungi olaba singa ensi eno yali bweti akoze ekibi musasuze kibi bwe bakwata nga wassa omuntu bakuteeka ku site square bakuba amasasi singa musimu temukyali bibi naye oli atta omuntu nga kimanyi agenda eruzira naye baba bamukutte abeereyo n'obulamu lwaki baba bakuteeka eruzira nga toyina gosse butta omuntu bakakasa nti wamuseba kuggyewo naawe ofe buli muntu akirabe bakutte emisana nga tulaba buli omu n'essimu ye alaba nti gundi yatta gundi bamusse abantu bajja kuddamu amagezi naye bino ebyokusiba abantu tebiriimu makulu nakyo obola ngamba nzikiriza mu muntu atagenda ku poliisi kati wa fulufiga yaloopanga abantu okimanyi waliwo omuwala yagenda olopa fulufiga ng'amukubye fulufiga ng'akubye oyo omuwala bwe baayita fulufiga ate ne basibamu eyaloopye temwabiraba yagenda olopa fulufiga ate ne basibamu ye yali ludda we iba yali Donasiya baali balina gye baali n'amukuba oli kale bwe bakuba bonna neera bavumi n'agenda ku poliisi omuloopa ne basibamu ye ayina amaanyi omuntu ataasoma bw'atyo ayina amaanyi ne DPC ng'amutya lwaki baba tebamukuba ebinyonyi babiyiwa abalaba Tronazi Media tubeebaza nnyo mwebale kwekumira ku mukutu guno tubagamba nti Tronazi ne mama Zabu wano we tukomye mubeere bulungi mweraba musule bulungi mweraba